wali wesanzeko mu mbeera y'okubanga obufumbo oba relationship gy'olimu tekyakola makulu wadde n'omulundi n'ogumu ng'owulira oyagala okukita naye ebintu nga bw'obiraba gwe victim nga famire yo si bw'ebiraba omuntu nga bwakuyisa bwe mubeera awaka ekifaananyi ekyo kyawukanira ddala n'ekifaananyi ekiri wabweru kyawukanira ddala n'ekifaananyi famire yo ekuzaala kyerina ku mwami ng'obanga atandika ne bagamba sirika olijjawo omusajja alinga oyo olijjawo omusajja akufaako olijjawo omusajja atwagala olijjawo omusajja atulumirirwa ng'oyo ng'osirika n'ogamba wait a minute obambi bagambe gwenene bwe naabibagamba banaabikkiriza nga gw'owulira wallahi obufumbo bwaggwawo dda nga kyolaba famire yo si kyeraba lwaki bali wala n'obulamu bw'oyitamu mu bufumbo sister atusiigira ekifaananyi ky'obulamu bw'ayitamu n'ekifaananyi famire ye kyeraba ku musajja nga byanjawulo naye ng'ekifaananyi ekituufu kyekyo ye kyasinkana ng'omuntu abeera mu nnyumba n'omusajja nga famire ekifaananyi kyerina kyekifaananyi omusajja kyasiiga era omusajja ng'azannya politics ng'alina neemu ng'alina erinnya gye bazaala omuwala ngeri yakukweka omuwala ebintu ebituufu byayitamu mu nju nkwanirizaako mu show yaffe olwaleero erinnya lyange nze Isozimo nkwebaza okuba nga otambula nange thank you so much for being part of this family njagala kutegeeza ebigambo bino omwaka nga guggwako 2025 lekeraawo okulimba munno ng'ogezaako okulaga nti singa obadde olina ebingi singa obadde ofuna $5,000,000 singa obadde ofuna kakadde singa obadde ofuna $5,000 wandimusanyusizza ng'okola by'ayagala mu kiggula luggi njagala okutegeeza ebigambo bino omuntu waakwagala omuntu waakufaako osobola okumulaba nga talina n'omanya nti omuntu ono talina naye omutima gw'okunfaako omutima gw'obuvunaanyizibwa agulina eri abantu abeekwasa n'osanga omwami n'osanga omukyala kati sina ssente nga waliwo n'ebintu omuntu byasobola okukulabirako nti ofaayo nti ddala omwagala nga tebyetaaga ssente naye nga weekweka mu ky'okuba nti tolina ssente era singa obadde olina ssente era singa okola by'ayagala singa omuwa by'ayagala n'akubuuza nti n'ebyo byenjagala obimanyi oba oli awo oyisa bivvulu 2025 njagala kikubeemu nti lekeraawo okulowooza nti abantu batunuulira butunuulizi kufaayo okwo kuyita mu ssente kyokka kankubuulire abantu abalungi tubalaba mu mbeera embi mu mbeera enzibu ne tumanya nti omuntu ono olaba mulungi mu mbeera bweti kitegeeza eba kuba mbeera ndala yalibadde much better omwagalwawo waliwo ebintu by'osobola okumukolera waliwo ebintu by'osobola okumulaga n'alabira ddala nti omuliyo nga ne bw'oba okozesezza 1,000 ne bw'oba okozesezza 1,000 ng'asobola okukitegeera nti omutima gwakikoleddemu kisooka kino kyabadde asobola naye abadde ayagala okundaga nti afaayo omwagalwawo n'alwala n'olowooza nti kubanga tolina ssente tosobola mukubira kasimu tosobola kujja n'omulabako ne bw'oba olese apo nabagamba omuntu ng'akwagala kati eri abantu ababa bakwana munno nga balina ssente Dembelio Properties and Associates bakutegeeza ku estate ebbiri eziri ku promotion December ono nga estate esooka eri Kiwawukulu Emityana kilometers 4 zokka okuva ku chorus okutuuka ku estate ogifuna 5 ku 10 ng'eriko ekyapa ku $1,000,000 estate eyokubiri genda Emityana mu town yitamu kilomita 4 zokka 1234 kilometers okuva Emityana mu town otuuka ku estate yaffe eyokubiri
plot 5 ku 10 ng'eriko ekyapa ogifuna ku $7,000,000 zokka. Ku screen namba za Dembele Properties and Associates ojja kubanga oyogera ne Madam Nancha Beatrice abeere ng'akuulira ebisingawo ng'olaba engeri gy'ogusaamu ensonga eno. Omwaka 2024 gugweko tuyingire 2025 ng'okikubye ng'ogamba nti Mukama weebale onjagadde mu lwatu ombeereddewo. Kati eri abantu ababa bakwana munno nga balina ssente, they have money. Bajjane bateekawo ssente bategedde yalwadde si be babagambye n'obagamba direct babiwulidde mu lugambo ne baagala okulaga nti bafaayo nnyo najja n'ebimuli quick recovery n'aleeterako ne keeki. Abagagga balina akajanja. Omugagga alwaza n'aleeta keeki n'aleeta abafuuyi b'omulere nga balinga abakuwa sickness surprise. Quick recovery ne baleeta ow'omulere n'agufuuwa keeki kweri ebimuli kwebiri bakwagaliza okusuuka obulungi. Naye omuntu nga tomwagala olaba nga akutyobodde, olaba nga akudaalidde, olaba nga talina buvunaanyizibwa, olaba nga taswala nga tebikoze sense naye nga aspendinze ssente eziwera ku bintu ebyo. Olw'okuba oba ne gw'oyagala ku mutima nga ky'otunuulira si bintu naye ng'otunuulira omutima gw'omuntu oli oguli piwa ng'akola ekintu nga motivu ye oba motivu yakyo si kukakasa bukakasa kulagako competition ng'akoze na kwagala ng'okulaba genuinely. Kyova olaba waliwo omuntu ajja okulambula mu ddwaliro nga ky'osinza okuwa ekitiibwa ye tayimu ye gy'ataddemu okujja okukyalira. N'aleeta ekyamaanyi apple, n'aleeta ekyamaanyi muyembe oba pia, n'aleeta kisplash n'akikuteeraawo, n'aleeta watermelon ya 8 oba ennaanansi ya 15 eba nnungi. N'otunuulira watermelon oba ennaanansi gye bakuleetedde n'otunuulira okwagala nga buli liiso eriri ku nnaanansi eno ng'olirabamu kwagala nga kikwetagisa okupima amaaso agali ku nnaanansi olyoke okakase obujjuvu obw'okwagala okunene okwagala okungi omulenzi wo oba omuwala oyo kwakulinako. Kiki enjagala okugyayo mu kino? Don't think that it is going to be about money and money and money. Ekyo kyogera kubanga okweka obunafu bwo oba obulagajjavu oba obutalumirirwa oba obutasaasira oba obutafaayo kyogamba nti sente ze zaakubuze to make a call and check on that person okumanya oba ali bulungi. How much money zobadde weetaaga n'akuweereza call me back asinga n'omukubira nga wabadde ogamba nagamba onsaasire, I am so sorry to send you that call me back message. Nembadde netaaga okuwuliza ate nga wendi sina airtime. Kirungi onkubiddeko thank you. Omukwano oli bulungi. Mukwano gwange ku muntu akwagala ku muntu gw'oyagala kijja kukola sense. Naye oli n'agamba wait a minute. For the last 72 hours you've not heard from me. But the last message gye wabulutiikinze nakulaze nti ndi mulwadde ndi admitted mu ddwaliro. And you never bothered? Ayinza okubanga ne family ye alina ku insurance, medical card. Kati gwe kafenye ebbuga lya LBC bibakuwagalako it is just emotional support. Emotional support. Noli awekwasa era lwakwasina sente era kuloza singa nina sente singa saze tujjeeko akajjanja tujjeeko okwemagaza. Agala nakutuna naga kati goyinza kumpaaki nga si mukwano. Mani kiki kyolina ekisinga ekyange oba ekituuka mu hafu nga byakunoonyaako birala. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains,
tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Macy's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0770721998. Agala nakutuna naga kati goyinza kumpaki nga simukwano. Mani kiki kyolina ekisinga ekyange bwe kituka mu half nga byakunoonyako birala. Emotional support. How much money do you need okulaga okulumirwa okulaga okufaayo okuli emotional eri omwagalwawo? Muno naakugamba nti ku mulimu si birungi. I am not fine kubanga ku mulimu si birungi. N'omugamba kankuddire ne wayita wiiki nga temuddanga mukukyogerako. Sente mmeka ze weetaaga okubaako engeri gy'omuyamba okugonjoola ebyo ebimusoomooza ku mulimu? Emotional support gye yeetaaga. It is not money. When I come wait a minute, naye ono musajja kigwenjagala, ono muwala kigwenjagala. Ate n'ogenda okola ensobi n'omukubira lw'oyagala mmulaba, n'omukubira lw'oyagala abeeko kyakuyamba. 2:25 njagala okitegeere. Ozoyiwa obubonero mu relationship yo ng'ebimu ku by'oyiira obubonero nga teweetaaga ssente naye ng'obwongo bwo bukugamba nti it is money. Obwo bunafu bwo oli akugamba nti n'okunkubira akasimu wabadde weetaaga ssente. Olina akugamba nti wait a minute, okusinziira bwe nakugambye wenkolera oba we bantadde mu ddwaliro ne wookolera ne woosula osobola n'okutwala eddakiika nga 10 ng'otambula obutambuzi n'ojja n'ombuuzaako. But you didn't. Nkulaba online ne saagala kubadhalinga nenga weero ndooza anajja kubanga tugenda okukebera nga bw'ombuuza ojja kugamba nti okubuuza kuliko okusooka ng'akugamba nti check your last messages. Who was the last person okuweereza message? It is me. If you check well, you'll find that I sent you 3 different messages in different day. Ekyamaanyi kye wakoze kundaga nti wazirabye. Sin. There is nothing ekisukkawo kye wakoze. How much money did you need okuddamu messages zange? Naye olwokuba bye nkugamba si bikulu, olwokuba siri priority, wenkulabira online, you can't tell me that obadde online ng'oli online naye nga tolina kyokola. Nenkulaba ng'abamu mulinga nze last scene muzirekako. Nenkulaba n'ovaako eddakiika nga 5 n'okomawo. Naye nga ngamba kakati bwe mba namuweereza message esooka ey'okubiri ey'okusatu ayagala muweereze mmeka alyoka akakase nti neetaaga okuddibwamu, neetaaga okulabibwawo. Ebyo bye bimu ku bikukuba gwe muwala gwe. Omusajja n'akutonera kakati ono omuwala okusinziira ku bwavu bw'aliko n'ewaabwe n'abyatwaliramu n'abeewammwe. Obwavu bwammwe nga muli mu level mu category ya naye kakati ono omuwala honestly speaking bw'aba tasobola ku providinga kino ekiteetaaga ssente agenda ku providinga ki? Kino kye mwetaaza bw'abanga agwa mu kino agenda kuyita mu kiriwa naye n'oteekawo obusonga nga weekwasa. Abamu mu mbeera eyo muwunzika mweggyeko omusango obuvunaanyizibwa nga mubusindiikiriza bali abalala bawunzike nga n'okubeetondera babeetondera. Oyogedde bubi, ompisizaamu amaaso, onjereze, ye lwakuba maama ffe waffe tuli baavu. Olina engeri gy'owunzikira mu kwekubagiza okw'okwekwasa naye nga kyeboogerako mazima. 2:25 olwo ne byasobola okugumira. Naga musajja ono ssente si zaalina, no, but omusajja ono alina okulumirirwa. Akasente kaba katono bwe kati
waliwo ebintu omuntu emmotoka ng'ekyamanyi ky'ogikozeeko kwe kugenda n'ogibikula n'ocekinga n'ojjukiza omukyala emmotoka eno service egenda kuggwako anti omukyala emmotoka yagigula emmotoka eno ebadde ebuddemu amazzi sweetheart ocekinze oil ono obadde wali omucekinze maama nnyabo Jesus emipiira ozatitotaga wheel balancing omukyala ekyo kyokka wait a minute omusajja ono ng'afaayo emmotoka eno bulijjo ngivuga ng'eri bweti omupiira gulimu n'emusumaali bannange kyokka dadi yakirabye. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesibwa mu nsika ya furniture. Munnange ekyo gukirabanga ekitono naye ng'alaba okufaayo kw'omusajja afaayo okulaba omukyala atambulira mu mmotoka eri mu kuteeka obulamu nga safety weeri. Kati omukyala ono ekimugira kyeki ono gayi talina bubeezi ssente naye okufaako kuno kwanfaako if he had money n'emmotoka asobola ogingulira bw'abanga tatanasobola nagyegulira lwaki ndowooza nti alina sooka agigulira nze n'akulabira ku buntu bw'olaba obutono. It is not money. Bagenda okugambako ng'akulangidde yatenza atalina ssente wabula mukama ajja kunsumulula mukama ayitako ewange mukama n'okwasa mukama n'akulanagamba wait a minute. Okimanyi nti ekizibu kye bakugamba ne bwe naakuwa ssente tekigenda vaawo ate ogenda kubambaala bubambaazi olaba oyogera bw'otyo nga oli mu mbeera bweti. 2:25 nga nkivaako njagala kutegeeza ebigambo bino sweetheart. Eriyo ebikusuula ne bikulabisa gaayiwo mukazi wo girlfriend wo boyfriend wo n'akunyooma nnyo n'alaba ng'ogwa nnyo nga oli wakibogwe oli average nnyo bw'atumya qualities z'anoonya mu muntu ng'oli average. Nakakale wait kyokka ebimusuula bintu bitono. Yali badde agamba nti ono byetaaga amaanyi nti agenda kunsitula nga nsawo y'amanda. No, just kundaga nti ndi muntu mu bulamu bwe ne muweereza message yalabye send wave namuweereza sende za Christmas not until lwenna tutta omutawaana nkonfaminge wali oweerezaako omuntu sente ng'ojjukira nti amannya gaalase gage noga wait oba amanya gafaanaganye nga waliwo ensobi gye nakozeemu kubanga omuntu ono yalibadde yaŋŋamye nti sente yazifunye n'ojja otwala omutawaana ogw'okukubira omuntu nga wayi nsonyi okutawaanyako sente wazirabye n'avevenga nazirabye mbadde ngenda kuddira nogaane nkubulire n'ojjako bujja. Kankutwale mu story ya sister alina okusoberwa omusajja bw'amulaba family yesi bw'emulaba kyokka ye engeri gy'amulaba ne byayitamu naye bye bituufu family emanyi birala. Kankutwale mu story ya sister. Hello Mr. Sozi, gye baleko gyonna gy'otussaako engalo. Ono nsonyiwa Luganda lwange mba nga sirufollowinga bulungi naye nga ndi mukyala Muganda. Nina emyaka 24 omwaka guno nga ndi wano sinzidde wano nkoze wano emyaka 2 mu nyumba y'Omuwarabu Sofa, emyaka 2 n'emyezi egigwamu ng'ena nga nava e Uganda 2022 naye nga mbadde nyina kasitole ke njagala okugambako Mr. Sozi kusharingako nze naawe nga noonyeza omuntu gwe nyumizaako n'ambulako siri muntu wa mikwano ate ne wemba nga ngambye nti no banjogereko oba n'omuntu wa family yange simulaba omuntu gwe nyina okunyumizaako alinga mama wange but mama wange ali a bit judgmental gyendi simanyi lwaki like ye muntu alina enzikiriza eno nti ekika ky'abekkobe kuba kati nze ndi wakkobe
naye yali mu kigenziikiriza okusinziira ku bakitaffe basengaffe nti ekika ky'abekobe bakyala bantu bakambwe so kati ne oba olina ekintu ky'omunnyonnyodde nga kikwatagana ku ggwe yagamba oluusi gwe ovuddeko ensonga cause nekyayammwe muli bakambwe ye walowooza kale nakula nga kinnuma cause mba sobola kumutuuza ne mubuulira kintu kinnuma cause agenda beera judgmental gyendi ever naye nga simubogolerangako simuvumangako sikolanga kimbadde mwana mulungi ever since paka wenkuze era nenyumirizaamu naye wengezaako omubuulirako like ampe ku emotional support tampuliriza era abeera judgmental gyendi kale nembeerawo nga ndi so drained nafumbirwa my childhood sweetheart nze namwagala nga nyina emyaka 17 naye yali yanjagala back then ndowooza nalina emyaka nga 15 naye nze natandika okumwagala nga nyina emyaka 17 olwo nga nkuzeekuzeemu olwo nga ajja mu maaso gange nga approachinga biki ebyo gayi yali muvubuka musiraamu naye nze nga ndi mukristaayo naye by then ebyo saabitunuulira ebya religions kati netubeerawo nga nkwana myaka 17 nali nsoma nga ndi mu secondary netubeerawo myaka 17 18 teyampa kusaako bintu bya relationship kuba yakimanyi ensoma ate nga mami wange amumanyi mukyala mukambwe kozi twakulira ku Kampala naye nga ku kitundu kyekimu nga mami wange amumanyi ba brother wange ngaliko close ne brother wange omukulu kozi bali bakola mu company yemu ebityo kati nabeera nga afuna access okuntuukako nga ayitira mu brother wange kozi akimanyi ali ku lusegererwe kati nga kimwanguyira okuba nga nkwana naye nga tatuma brother wange naye nga atuma abantu ab'enjawulo nga nange olumwasisinkana bwe bityo munange ne tubeerawo negenda nga mpuliriza ebigambo byaŋŋamba mpuliriza nempikinga kati nali mpeza emyaka 18 laavu netukana awo nange netandika okumwagala kozi nali nalaba nga n'emyaka 18 giweze nemwagala netubeerawo naye nga tetwegatta tubone kikola nembeerawo teyampa kusaaka ebyo bintu kozi ye eimu yali nti tayagala tukome ku dating ye nga ayagala kumpasa nga ndabamu omukazi gwe yandiwasizza kozi nali tulina empisa like okusinza ku kyalo kyetwakulira nga ndaba nze ndi wanjawulo ku bawala be ku kyalo bikyeyo webityo nga nenyumirizaamu kakati nempeza nemala osoma senior 4 when namala osoma senior 4 it was around 2019 netandika okukola nefuna omulimu gwali gwa supermarket naye nga era tukyali mu relationship mpola naye saafunanga nnyo budde bubeera naye kozi waffe mama wange yali mukambwe kati saafunanga budde oba ntambuzeeko oba biki ebyo nedda olunaku nali musisinkana lwabanga lwa 31st of December kolwo olunaku mama lwatulekako okutambula ewaka nemugenda nemuyingira omwaka nemudda nga mama yabeera ku crusade kati ngolwo bwe twebba nemusisinkana wetufunako ku budde obuwanvu era nga naye akimanyi nti mu mwaka ndabamu olunaku lumu lwa 31st lwetufuna ku budde obuwanvu obusigadde abansisinkanamu webityo naye wenamala senior 4 awo nefuna courage neŋŋamba kati nkuze first of all nalina emyaka 19 kati awo nemba nga sitya abantu bangi bankimanya brother wange yakimanya naba okay nakyo kati 2020 netugenda mu lockdown gayi nabeera nga supportinga family yange aweereza nsawo z'amanda nkota z'amatooke biki ebyo mukyere ng'asimbukira muzikiro 15 mekezo gayi yali muto naye nga ali ng'omulaba afaayo okulaga ekifaananyi ekirungi eri family yange nti omuvubuka agenda ayagala muwala waabwe wabuvunaanyizibwa kati nga ebintu ebira babitwalanga ewaka brother wange nga yabitwalayo naye nga abitwalirayo mu mannya ge agage naye nga mama agamba saakikiriza nti brother wo yayinza oleetera bino ebintu byonna nga alina omukazi ewaka nga alina n'abaana abeere nga alabiraffe bino byonna nedda ng'akibuusabuusa paka yalaba nga biyitiridde n'abuuza naye bino ebintu ani abiweerezanga brother wange n'amunnyonnyola nali siriiwo n'amugamba Deborah alina omulenzi ne waati baludde biki naye nga ate okugamba naye kati akuza alina emyaka 19 biki kale mama teyayagala kiteekako nnyo mbeera kozi teyankwatako na musajja yenna tebamuloperangako kole n'akikkiriza bwekityo n'agamba wabanga amwagala omuntu we kale kituufu naye bandibadde bayaŋŋamba kale n'akitwalirawo ng'omuzadde
namugamba gayi babuvunaanyizibwa biki era ojja kumumanya naye ne tubeerawo era gayi yagenda okumumanya ng'amumanyi agamba oyo gayi mumanyi ne mama ye mumanyi bambi ebyo bityo naye gayi kyavamu nga weerezanga ebintu nga talina kyatya ng'akimanyi oli kati saa yonna gy'avuka nazaala we 2020 kaseera katono nnyo 2020 mangu nnyo tuli mu covid ndowooza gayi yagenda olabanga tajja kusobola kunjagalira waffe n'asalawo akola eki n'asaba okukusa mbu ajja mpase naye nga ajja kukyala bamumpe nti wali bafunye ssente natukoze alidda n'akola emikolo emirala kale gayi n'apapaawo sabimanya nako alina abantu be yayitiramu n'abagamba ne batuuka ku mamange agenda okumbuuza nange byangwako bibi ngamba yego yagamba agala kukyala gwe ne mugamba kati nange nalina that excitement sifumbirwangako kati nga ndabako yajjampa nga ndi ewaffe ne ngamba ate we naatuuka ewe kinayitirira essanyu eringi nenzigiriza akyale mangu awo gayi n'akyala n'aleeta ebintu yaleetawo bitonotono awo twalina mu covid munaye nga nfumbirwa nga ntuukayo netuukayo story ngina giyisa mu mangu naye natuukayo gayi ebintu byandaga yankolerawo business yali ya chips awo kozi yali yangaana okukola ng'alina insecurities omukazi wakola abeera n'abasajja ebweru eyo abalala bamukwana okitegeera kati nga nkuzaako emabega yakyala yajja ne mwannyina we ne taata we omuto we bityo kukyala kwali kwa munju nange mu famire yange nga babayo mami wange ne sengaawo atali nnyo senga wange wakuludda lwaffe eri wa taata nedda senga twateekawo muteeke ku bintu tebyali byamaanyi kakati nga ne baganda bange awo ne bannyina munaye nga nfumbirwa nga banjagaliza obufumbo obulungi nga ngenda nga ntuukayo gayi nga nkolera bizinesi yali ya chips yali insecure nga tayagala nkole bankozese nga kyayagala ankolera omulimu mbeere nga asobola okuba nga amonitoringa cause wenkola mu byebyo emirimu gy'okunkozesa nja kudda ng'ewaka leeti neekwasa ebiki nga tayagala nkole naye ng'ayagala mbeere nekyenkola nankola bizinesi ya chips yankola bizinesi ya chips nenkola naye nga ssente singa ziteeka waffe cause mami wange nali teyesobola bulungi yali ebiseera ebyo nalina n'ekirooto nga ngamba wemala osoma nja kugenda nkole nkolere mama wange muzimbire enju cause kikyoto kye nalina era covid we yajja ne ngamba sigenda kweyongerayo okusoma kankume mu senior 4 covid wagweramu nkole ku byebweru ngende nkolere mama wange nga njagala muzimbire ennyumba mubupangisa kikyoto kye nalina naye obufumbo ne bujjawo naye nasaabira obooza kati nenkola mu chips biki naye nga wenyampako famire yange omusajja tansaba sente zange kasente zenkolera kimanyi zigenda famire yange pozi n'ekifo kinali nsasula biki ebyo ne bizinesi yange kugiyimirizaawo netubeerawo naye mu myezi ndowooza nga 3 netutandika okuba nga tufuna obutakkaanya mu myezi 3 egy'obufumbo netutandika okwerangira nga we saamanya nti oli muyombi naawe saamanya nti olimu obwenzi naawe saamanya biki saamanya olimu obulimba nga twerangira bwe bityo kati ye ng'aye agamba kimunze ndi mukambwe mbunyomba naye ng'omuntu ogumu n'omugambako ku nsonga nze nga sikweka ekintu omuntu wakinkola nkugamba naye wakoze buti newotu naye mbadde sikikusubiramu naye si kirungi oyinza omugamba naye message ze nalaye mu ssimu yo nga ndaba mpya nga tetwakefuna ate biki okyalina abantu b'oli nabo akugamba nedda ezo message nkadde era biki n'omubivaako naye nga ogezaako okukigenda mu details ng'agamba oyomba nnyo era biki kati oyagala kuyomba ng'osirika ng'ofuuka mubi kati netutandika okufuna obutakkaanya nange saategeera gye bwava nga tuba twerangira era nejjusa era namugambako n'omugamba naye omanyi bino bitandikidde nga twakabeera mu myezi 3 we tunaawangalira tunaaba tutya netubeerawo nga tetunyiiga mu nju tewali abuuza munne buli omu ayita ku munne buli omu ayita ku munne akeera ku makya n'agenda n'akola n'akolekerawo sente z'okulya n'agenda nadda olwoba oluusi wafumbe oluusi tewafumbe nga naawe wanyiize osigadde okyanyiize nazisanga bwe yazisanze bwe yazirese sente ze nakubuuza lwaki tewafumbe oba biki bityo oluusi nze nali si muntu nnyo ayagala ennyo ku muntu okubanga bukaseera mbeera nnyumba naye nga musirikawo ne ngamba banyika ngende mu buliri nembeerewo neneesirikiro nga nkaabirayo amaziga nakaaba amaziga nesitamu naye nga sobola gamba famire yange nga ntya okubagamba kozi bo bali bakimanyi tigayi mulungi like fena tuli bato obanga nga ntya nga sagala ba disappointinga
nga mpita mu maziga nga gayitali emotionally supportive ngayinza okuleka n'okaba ne wennyulo oba n'onyiga paka nkya najja nga yeesesa ng'alina kyakwagalako oli gayi yakwagalanga ng'oli mulamu ng'oli musanyufu ng'alina kyakwagalako batugeze nga laavu awo ng'ayagala laavu nga wajja gy'oli nga yeesesa awayinza okwogera naawe bulungi awayinza okubibiita laavu kasiteggwa ne muddamu ne mufuna okutakanya ng'akireka ng'akuleka ng'okaaba nga wennyula ngobere muliri ng'osinda nga nsobola n'oyingira okuli neyeebaka nakuwa omugongo naye ng'oli yayonyiziira wabula wabulira ng'awulira akwetaaze wajja waoli n'akubibiita n'agamba temukwana ebyabaddewo nsonyiwa ate biki sijja kuddamu nanti biki ne mubyogerako ne bigwa n'omugamba nange munaye siriko nenya lubaso nenya naye nkolaba ensobi gy'oyogerako ddala ekituufu ziva ku ye naye nga tawulira ng'akugamba kale tebijja kuddamu kubaawo omukwata na meseji z'aba ex be n'omugamba ate biki bino ng'akubuzaabuza twabeera mu mbeera nyeeyo weekyo kuyomba nga tetumala wiiki nga tetuyombyemu naye nga wengenda ewaffe nga balaba ndi musanyufu nga ntekako kasimayiro nga naye watambulayo mu kkubo bagamba gayi yafumbirwa yawasa nga yanyirira naye nga nze nkogga Mr. nga nze nkogga naye nga ndya nga amata agaleeta ng'akolamu nga ndya biki nga buli kimu ateekawo naye nga muli mutima nga seeyagala nampulira sifuna laavu gye nandyetaaze ebintu byendaga nga ndi ewaffe byanziba amaaso n'endowooza oba wenatuuka ewaana njagala nga mwana naye munaye nga we mubeera ebweru abantu balaba laavu nga wajja wali wenkolera abantu balaba mweyagala mwefaako naye nga mu nju birala ng'ebifaananyi tulina birumbi bibiri nga wabwera ebweru akwagala nnyo akwogerako birungi akuwaana naye nga wemudda mu nju muba mu lusirika bwe mwatula eno linatuula eri akwagala nga wakwetaaze wakubibiita nensirika nalina akasimu kange kamapensa nga yalina smartphone yakola nnyo n'agula smartphone yali ya mitwalo 600 seera ebyo Infinix nembeera nze ku kamapensa kange naye ng'akimanyi nange nandyetaaze smartphone naye ng'akimanyi sente zenkola so amala gazisaasanya nga famire yange eri bamanja rent ndowooza yagenda olaba nga kijja kumuswala okuba mukazi nga talina simu nga yalina essimu nangulira essimu nangulira essimu ya mitwalo 3 awo ene neebaza nasanyuka nnyo naye nga Mr. Mongo oli omusajja ye yeeroboozaako n'agenda wagenda okugula engoye asimbukira mu dazini z'amasaati z'amatishirt zidazini za mpale zijini naye nga gwe takugulidde wadde n'akasikaati n'akabulawuzi najja n'akwewaanirako ng'abalolo ndabye walayi n'ayambala n'anyuma n'ogamba waawo onyumye kale nga nze musanyukirako buli kyatuuka kaŋŋamba nga ne wagenda n'akola n'afuna akakadde agamba bumanyi leero twafunye akakadde mwana gwokimanyi n'onsanyuka n'obuukabuuka naye nga tali kugulyayo wadde akalawo tali kugulyayo wadde akabulawuzi tali gwatamba emitwalo 5 nti genda osiba enviiri nze nga Mr. Munga bizinesi yange gye neesibisaako enviiri ng'ate amanyi n'okompulenga kakaviiri kabasinga tekanyumye naye nga tekuli wadde n'ekikumi kye wekakaddiwa n'agamba enviiri nezo zikaddiye naye nga takuwa wadde n'ekikumi nga yakompuleninga ku ngoye z'oyambala naye nga takugulyayo wadde n'olugoye ng'ate ng'akola ng'awe wasimbukira mu dazini z'ejjiini n'empale n'engatto ng'agula ezo engatto ezo ez'abasajja zo zikanvasi ez'okukolera mu bintu bwe bityo zisini naye nga gwe tali kugulira naye nga kanja complaininga nga olabika enviiri zo bwe zikaddiye era nga sikaati ye ekunyumidde era biki naye nga tali kugulira wadde n'akamu naye nga sisobola bimugamba ebyo nanga ntyanga muli ngamba omusajja ajja kungamba bamulangira kale nga ndimu n'obuto nze nga ngamba oba sinafuna ssente cause the business yange ya chips gye yali gye nali nindanga wenfunayo akasente n'ensevinga nga muloma zosasula ekifo rent neri ewaffe nga tebamanja olwo nga wenaafunamu njagenda mu tawuni nondeyo obulawuzi bwa 2 bwebityo naye nga kintwalira obudde nze nayambala engoye ze naba nazo ewaffe okuva paka mwaka mulamba ng'oyo omusajja takugulidde ku lugoye lupya ng'olwo wenaaba ngende ewaffe nja kwetetenkanya noonyeyo lwe batamanyi ngende nengera bakulaba naye nga tebasobola kugamba nga balaba wena okuggakuga nze nali munene nga nina akabiina kange nga kokomeri naye ng'abeera kimu kukujjukiza naye nze nkwagalira wali olina akabiina lulinga osoma era wali oli kinene naye kati okoze naye nga agamba okoze pressure gyakuteekako waka
muba mukuyomba, tali emotionally supportive, naye ng'ayagala onyirire naye nga takuteekamu wadde n'ekikumi Mr. Sozi. Kyokka ng'ewaffe baba ekintu ateekayo ssente. Bino mama we afunye ekizibu. Bino biki nga yangu okuteekayo ssente kozi yali ayagala eri bamugulumize ewaka, bamugulumize ng'omuko. Naye nga yewuunye Mr. Sozi ssente ze yateekangayo zonna nazimusasulanga kozi. Yenge eno bwemba mwogera okuyamba. Tugeze waffe oba tugeze waliyo ekintu kyonna ekiriwo. Anagala mitwalo 3 azikuwa. Era zigenda manya ge nti yaziwaddeyo. Naye ngeno mu chips ngenda kola nfuna akabiina nze musasule. Naye nga wakati balina kye bamanyi. Nti ewaka nafuna tetulina TV naye natuuka eri TV ne tugula biki ye yagula n'ateekayo. Naye we nafuna ssente zange zaali za kibiina mukwano ne musasula ssente. Naye nga wakati balina kye bamanyi nti omukoyawa. Era nga bamwagala nnyo. Era bannaye nga yaganja. Naye nga oli omusajja nga tebamanyi kyali nga waliwo omuntu mulala naye nga munju nze mmanyi kye tuli. Nga sobola kwogera. Mr. Sozi natuuka ekiseera ngamba ne bangamba ogenda ebweru. Ate nga kyali kiroto kyange nkuva nga nsoma ng'era mama nga ngamba omanyi wonna omala osoma ogenda okola ebiki olaba embeera eriwo kale. Kati n'ekimutunuzaamu ne mugamba omanyi waliwo ekyokugenda ebweru naye njagala genda nkole at least mama wange asooka we mu renting mufunire ennyumba muzimbire enju at least nkomewo tubeere babiri nga pressure ya rent wa mama nga tendiiko ne tukkiriziganya ng'abantu abakulu nga naye ati tulinamu galaba kituufu galaba tetujja kwezimba nga ate eno ssente enkola zigenda eri ate biki okitegeera n'akikkiriza ne tubigobako ebiseera ebyo yali alina ssente. Jukira nange nyina business yange ya chips ate nga nyina n'obubiina bwange nga ndi mukazi atetenkanya. Nalina emyaka gyange 21, 22 naye nga ntetenkanya kasoonoona ssente. Ng'era akugamba naye ssente okikola tozisevinga oba n'obubiina mukazi gwe nga naye aneewuunya. Kasinze bana bawala abeejalabye. Oli omusajja nga tali kutwala out ne lwannaku lukulu talikola kinaye nga takukkiriza mikwano totambula nga neoba ogenzeeko bugenzi wammwe akubira essimu saa 2 okomewo ewaka nga n'emikwano yagiŋŋaana. Mr. Sozi nga mbeera mu nju omwo nemba ng'ekibumbe nga nyinza okukola kuva Monday paka to Sunday. Nempulira nga n'ebichipusi biyintamye ng'omusajja ayo Sunday abeera waka naye nga tali kugambako nti oba naawe Sunday tokola tubeere ewaka nga Eva saawa binayagalayo ogenda okole. Nga ne mu bisono na kuno gamba lero lwa Sunday tusigalewo ffenna ewaka. Tali kusanyusaako, tali kolaki, tali kutambuzaako. Naye nga yasobola ofuna olunaku olw'eggulo n'agenda mu mikwano gye eyo n'akola kinabeera eyo naye ennyula nadde wakuba ku 5. Gwe n'ajja n'omugulira ate n'omusaavinga emmere ekinga ebyo bakyayi. Nga le nali muwa ekitiibwa yali muvubuka kubanga nze nalina emyaka nga 21 ye nga alimu 24. Kale nsingako emyaka 2 ku 3. Kale nga muwa ekitiibwa era twayogera ku kyogenda ebweru nanteekamu ssente ne mugamba omanyi nanteekamu eza gundi nze nagyefunira passport nafuna emitwalo gyange 4 mu kabiina nenjiteekayo nenjifuna naye zogenda ebweru yanteekamu esooka ne bazibba kakadde kamu kitundu ezo ne zifa ne batufeera naddamu nanteekamu teyapowa kozi yali ayina essuubi nti wena agenda ebweru nja kukola tujja kulizaawo naddamu n'akola ebyaddako bonna ne bigaana ezo ne mazinziriza ogwokusatu ne biyitamu nengenda okukola era ne twesiibula ne mugamba manyi ngenda kwenda nkola era ng'abeera kukutya tonneefuulira era mukwano nja kwekuumira biki era naye wotuukeyo tonneerabira ne mugamba kaale sijja nga ngenda bweru. Ne nalina akabeerayo akateera katono nga tukyakwatagana ng'omukwano gulinnya nti awo ne tweraba video call nezifuuka video call voice call nezifuuka bannaye natukesera nga complaininga nkuba essimu ng'olwawo gikwata takimanyi nti namba mirimu walayo kafuna abasajja nga ndaba complaininga ku kyessimu netusobola nti kyane mugamba manyi essimu gyo complaininga nze no najja kutuula oba nkola naye tukesera kyessimu ekyo complaininga nekintama naye nga takirekera awo. Omanyi emyezi gyange egyasooka ena nagikola ne musindikira ssente nazinsabanga ngamba nti muwole obukadde 2 konze tewali buzibu naweewola ne mugamba kamu ekitundu kawe mami wange babeeko ne bye batandikawo koye kale
kati watafunamu butakkaanya kadde obirina ekitundu nali ngambye mbukuwadde lwaki mba nkolanga ate nange wanteekamu nga nzijjako era yanteekamu kumpi ze yanteekamu era bubiri naye wetafuna butakkaanya nangamba bukadde obubiri ekitundu ngenda bunoonya mbukuwe era muwe maama wo biki kubanga saagala obeerawo ng'onneekokola mu musajja ateyanja ssente ki ne mugamba nazikuwa mu bulungi naye ate tufuna butakkaanya ate ngamba ogenda zinsasula ne mugamba nze nazikuwa kyaggwa kale ekyo ne kibeeraawo ne ntandika okumulabamu emize si yali muntu wa TikTok natandika okubanga abeera nnyo ku TikTok omanyi nga ye musajja abeera ku TikTok n'atuukula mu zi challenges ng'ezo wemufunamu butakkaanya nga wajja agenda ku TikTok ojja omalira obusungu afune bu challenge ng'obwo abutuulemu naye nga bukukoona nga ayinza oteekayo kuba n'omukyala simanyanga omuyombi simanga okufunamu ettaka ekkaayanire biki naye nga mbira bamisaso nga binnuma naye nga nsirika Mga naye ebintu byokola ku TikTok kati omanyisa ggwanga nga bonna omanyi abantu abakumanyi ku TikTok ngo omusajja wole obuvunanyizibwa era ekitiibwa kye baali bakuwa bagenda kikujjako ne mugamba lwaki teweekumidde mu kitiibwa kyo kye walimu ng'agamba weerondalonda nnyo kati era otandise biki nsirika naye nga yemufunamu butakkaanya ye muntu agenda ku TikTok n'atuula mu kayimba oba bonna buddiya X bwaliya mu voice n'abutuulamu oba bonna bw'omutima gwange guma kugambye challenge ebiseera ebyo nga ng'alinga ye agamba kati tuli mu kwekyawo kwa ddala nga yakisindiikiriza netuka ekiseera nga bw'omugambako naye ebintu byokola bino biti opositinga abawala ku status yo muli mu mikolo kale fayini wabadde mu mikolo naye ate okubiteeka ku status wabindage wabadde ogenderera ki ate nga ayinza okateekayo n'alaba nti bakaviewinze naye nga wabutta complaininga ng'agamba mukwano tolowooza nti oyo omuwala mumanyi twabadde ku mikolo nga nze best mani naye nga olina obeerako omukazi biki ate olaba complaininze naye olaba gw'okyeyogeredde kitegeeza waliwo ekigenda maaso nga kale abeera akuggyamu ebigambo ye nga ebintu byakola abikola bigenderedde oba oli ku TikTok n'olabayo obuwala obubaddemu ne mugamba watandika otoyingiza abakazi mu nju mu baana banne baba bazze ku simu yange kola TikTok ninga abawala abakulu balina n'amabeere ku kifuba nga bwe complaininga-ko nga yagamba oyomba era bwe ne mugamba naye wakyuka siwo kyo wewali ne muganza mazima nkwewuunya wakyuka ne mugamba ba TikTok eyireese obuzibu ne mugamba kati gwe mulembe nenga omugambako nga era aliko ayagala kunkyawa biki ngamba ne mugamba lwaki ekigambo ku kyawo kiremerako ne mugamba bwawulira oyagala nkukyawe oyagala ddembe oyagala nkuwa ebbembe oyagala nkuwa eddembe eryo ne tukesa emisaso zino ebiyintama nga mpuya stress ensuseeko emirimu gy'omuwalabu gimpuuba nga n'omusajja mpuuba ne mugamba manyi twekyawe kale nalwawo kyogera naye kyayitawo ebbanga ndaba akisusiza ate nga takyusa mugamba manyi twekyawe nabeera okay nakyo nagamba baba kyosazeewo nze sirina buzibu kasa sikubye siyombye naawe sikuswaziza wamwe wasikoze eki ng'osaza mugamba manyi saagala bino bimale tuuka wala twekyawe nesonyiwa nkwesonyiwe naba okay nakyo wayitawo akaseera katono neyezza nga ye muntu abuza omuliro n'alaga nti akitadde kaseera katono nnyo omuliro ne gwambuka nadda mbu ate olwakunoonya akwagala era mukwano nsomyi byaliwo ne mbanga abakomyewo n'abula nengamba nayo nagenda kuba kunzanyira ku mutwe buli kaseera bw'anaabayagalidde bwakomawo bw'akaseera bw'anaayagalidde bwajja n'abula nadda ebintu Mr. Sozi kati namukya 2023 omwaka gwonna ne guggwako nga namubulokinga nga buli namba gy'asusa nga ngibulokinga yakomawo nakati akyalemedde kawuza musonyi naye nga takyusa namugamba TikTok yakubira TikTok wenna wafuuka ekitagasa nemugamba yagala abaana abavubuka banene abefuula basserulungi baako abatalina kiddako banenga mbikooye nga mpulira gaali atandise n'okunswaza nga tawulira by the way Mr. Sozi kyesi kugambye oyo omwami gwolaba n'okunkuba yankubako ndooza yankubako emirundi yalinga oba 3 oba 2 naye nga nkubisa maanyi omanyi okulaga nti ayagala laga obusajja mu maka ng'omusajja oyo ayagala okumuwa ekitiibwa gw'olaba ayagala okumuwuliriza kati okwasooka yankuba
ngaddira insecurities ze nga aziteeka ku nze manyi omwenzi tayagala bamwendeko kati ng'abeera suspicious singa abaawo omuntu ankubidde essimu oyo gwolaba nga n'essimu yange ayagala agibeereko control agala n'agikubuuza waayagalidde n'agamba leeta essimu yonkebeere biki kwegamba nga ayagala agikebere waayagalidde kati l'omu kasitoma wange yankubira omanye ebintu bya chips ebyo nali mpula chips nankoko biki ebyo kati kasitoma nga babamu ne bakasitoma bakuwa ennamba zaabwe nga bo bava walako ng'ayagala n'atuuka n'omuwa ebintu bye n'agenda kati kasitoma lumu yankubira bambi nali sikoze nga ndika ne ngikwata essimu kasitoma nga mbuuza bannaaye wakoze nti njagala bino n'ebiti babanga bagali basatu nga mmanyi ezo ssente zange ng'era bonna bateekako kigambo money nga like nabasavinga kugamba nga nkimanyi bo baba bazze okugula bagula mu bungi kati nga bajja nga baŋŋamba munaye tukolera ebiti n'ebiti ne mbagamba manyi saakoze kati nga baŋŋamba tugenda kulya awo ng'okubadde gwe otumanyizizza mbagamba manyi enkya badde nawummuddemu kale nga twogera awo nga bankubamu n'olwali kati nga bavaako ono nga mbuuza ani oyo bakubira ngaani saa zino biki mugamba ono kasitoma wange bambi nga baludde bambi walinga mikwano gyange biki obayita otya nze sikiriza mukwano gwa mukazi na musajja era zi biki gayi ng'agezaako kunkazaakazaawo nga mpisaamu ssebo oluyi mbonjogera amazima yampisaamu empiza alinga 2 mbonjogera amazima biki nimugaba bannaye kati bw'oddidde insecurity zo n'ozinteekako golowooza mbonyina byenkola nimugaba bannaye tutuse ne wano kuse n'okunkuba kati awo nga agondagonda laba amazima gavanye okuvaayo g'ayagala awulire n'agonda awo neefukamiza mbu musonyi bwe takiddamu bannaye yali takimanyi tasobola okuba omukazi era biki yesi kyekigendererwa kye era yesi waatyo simufuula muntu mubi nga yeetonda awo ssebo naye ng'amaze okumpisaamu empi Bisasozi n'akaaba kale kyanzijjako naye ng'on'okwetonda okwo kyamutwalira obudde nga ndi eri nsinde agala nga sisirika najja olwo naneegirisizaako naneekulubeesezaako naye nga ebyo nabyo bituukawo siina muntu wenyinza gamba siina mukwano gwange gwe neesiga nga n'emikwano yagiŋŋaana sitambula mami wange sobola mugamba nga nabyo mbitya nga saagala kwonoona linnya lye manyi nali nga nkuuma erinnya lye n'ekifaananyi kye bamumanyiriddemu nga saagala kimuggyeko kati nembeera awo naye ogwokubiri yali ankuba era omulundi ogwaddako ogwokubiri sijjukira batwale tufunye butakanya ki yali agezaako okunkuba yankuba infact yankuba oluyimba olwokuba tayagala kumuddamu mbunjogera tya ng'onziramu biki kolwo yankuba nnyo oluyi olwo nenjagala okumuddiza nannyongera olulala mbungezaako ntya okumukuba naye nga nali neetaasa ssebo n'asibawo n'oluggi nga ate olina gy'olaga kolwo nali nsazeewo nga ŋŋenda twali tuli mu mwaka ndowooza gumu n'emyezi ng'egisobamu Bisasozi musajja yankuba yalaba ekituufu ddala enfuluma oluggi olwo sijja kudda nangamba bw'ofuluma oluggi olwo todda wano biki mami wange yali tabeera wala kozi we yali abeera twali tufuulidde mu kibuga nga nafumbirwa nga wonoogamba nga booda entwalirawo nusu 10 takisi entwalirawo kale nga si wala nene nga asagenda mama wange byonna nga mbirowoozaamu naye nga alina abanyonyola ntya nendowooza ogendako mu mikwano gyange naye nabo nga n'essaawa ezo bali ku mirimu kale nembeera stark naye nga mbaera newenfuluma wano ngenda lagawa kati ngaakubira brother wange mbujangu ono ali wano ayagala kugenda naye njagala amanye gy'agenda saagala ave wano ng'agenda mikono gya musajja mulala omanye abakazi beegeziwaza buli ebintu byanjogerako naye ng'ekituufu yali amanye amazima nti sinze kika ky'omukazi waati brother wange olwajja yasala gwakawala teyawuliriza na nsonga zange ye yali alina nekyamanyi kwebbanga lye nabeerayo bwe baalinga bamanyi ndi musanyufu kozi munnange oli kyaliwe nkugambye ng'alina n'ekibi kyenyinza omwogerako n'awulira kati ye yasala gwogwo mumanyi alabike era Debbie mukambwe era muno omuwala mukambwemu era nze mumanyi era ye naye tagambwako bannaye nga munaye yagenda talina kyategedde nga nsalidde musango era nga gamba kyusaamu era biki nenkaba Bisasozi nakaaba olunaku lwonna nga nyinza okaaba oyo omusajja nga akutunuulira nobeera omusenyu n'onyiziira ng'awulira n'okola otya nadda ku TV n'alaba weenyula n'awulira nga alina kyakwagalako olwo ng'ajja ng'akuwembejja Bisasozi paka nakati ku kyeyeene era gyendi nabeera mwine ezo emotions wezityo nga relationship eri one sided
eri nkugambye wa Christmas wezituka nawaayo waba musabayo kasente nawaayo nkugambye nga babulabanga ate munaye gwe walabyeko ye mwana munaye nga nze bampuliriza wengeza kukubanga ogera ku nsonga zange ne magana naye munaye mukoddomi wa mwoyo mungamba ebintu byabakolera naye mugana naye nga nze mbadde namwesonyiwamu tetukyayogera nga bangamba kati gwolabika wayingiramu embeera z'abawala beeyo badde nafuna abasajja ku online katosa mpaga munaye temulina kyemumanyi ensonga zivudde wala kubanga mu bufumbo nagenda ovaayo nga tuwezezza emyaka kumpi 2 twali tulako emyezi 2 giwera emyaka 2 emaganga bivudde wala temulina kyemumanyi nga newe nalingezako banyonya tebawuliriza nensirika naye ekisinga okunuma maama wange kennyini eyanzaala nga neyogezako kumugambagamba edda nze ndaba mufuuka mulungi nze ndaba ye muvubuka alimu amagezi nze ndaba biki nze ndaba nga ndabira ddala okuba mu bufumbo buno ngenda bubeeramu ku lwange era n'okubuvaamu nja buvaamu ku lwa bulungi bwange kati olutalo olusembeeyo omusajja olwannemeddeko ayagala tuddiŋŋane paka nakati naye nengezako ne mukazaakaza ne mugamba ekituufu we navaawo tewafuna mukazi mulalako ebintu bye weekolakolanga ku TikTok sebo nga wafuna tufuna butakkaanya TikTok gye kiggwera ngaddeyo ng'atula mu challenges nga kukoona wabanga atula mu zi challenge ezinga alina bawaana ng'olwogamba bakati abawaanaani oba mupya kugambye nga manyi noduwetinga naye nga nsirika byonna ngambira bamisasozi nga nsirika nga nkaaba nye natuuka esaani neebuulirira nzekka nenfukamira ku mabivi ne ngamba mukama relationship eno bino byonna kambiyitemu naye nsaba byonna byenjize bimpa ekyokuyiga kubanga bino byonna bimpadde ekyokuyiga nsagala kuddamu kuba musiru musajja ono okudda mu bulamu bwange kunsiriwaza nenga mba nsazeewo kumukyawa njagala kibeerewo ekityo neneeyigiriza okumukyawa nenkiremerako nga buli wadda omanye okutuuka ekiseera nga olaba omusajja alinga kyoto kyantiisa nga nze newe ndabulaba emesegi endabira ddala ekyoto kyentiisa nemba mbadde musanyufu emotions zirina engeri zikomawo wali baddekawo ng'olina senses ez'omubiri nga zirina engeri gyezeekyusamu ng'olina omuntu ng'owulira toli yeggwe owulira oba olina ekikubulako ekisooka yali aneeronderako ate ofaanana wati ate okozeemu ate kaviiri kakadi ate nenga tali kuteekamu wadde n'ekikumi nenga akanya kusuubiza ensi n'eggulu nengamba byonna ensi n'eggulu gyansuubiza luli twali tuli ffenna talina kye yankolerako wadde n'ekimu nga tali kutambuzaako tali kukola kinga nenga n'emikwano yagikugaana kati nengamba bulamu kyoba mazima ddala naye mukama yanyamba tetwazaala era n'olubuto saalulabako ndowooza baali bya mukama katonda nenga Mr. Sozi ono omusajja nga bwengezako kuba nti nno akomawo gyendi oba njagala omuddira Mr. Sozi nga musajja amulootako ebirooto ebibi omanyi baddekawo nga n'omuntu tomulootako birooto birungi kale yatuuka ekiseera n'anfuukira ekyoto kyentiisa mulootako ayenda muloota mukwata n'abakazi ndoota mwekweka nga ndaba ngoberera nga ate ng'era bwatyo ye kalondoozi yatuuka esaala nabeera sitooka nga buli apu anoonyaayo apu esinga nenzijjamu mu ssimu yange ezo zonna zi imo nga newe mu buloki ng'afuna engeri gy'akomawo nga yafuuka kyoto kyantiisa gyendi oba na buloki nga WhatsApp z'emmeka nenatuuka esaala nengamba omanyi ansirike kati mu bbanga tono wano ne mugamba manyi confess oba ddala ekituufu wayenda nga kikyali kikusibudde kati ki ekikukomezzaawo ogezezaako ebyo biganye biki nagamba wa omanyi gwe byolowooza ne mulemeka amazima confess oba ddala naawe ozambuna kale nakwanako omukazi naye nga tali Uganda ali weeru biki nze seegattangako naye ng'olabya ddala alimba kuba omuntu omulimba oba omuwulira kubanga byatambuliramu era bulimba kata netuuka nga sikyamukkiriza nga newateekawo omukono ndi bagutema nga zisikkiriza mulimba ate ye muntu alina omuliro w'abayagalidde ekintu wakifuna omuliro nga gukendeera kati nga nali namumanyiira nti ono ye womubulokinga abulamu katono wawulira ekiseera ng'akumisinze manyi obeerawo nga yezza walaba tovaayo ng'olwagamba akale ekisoko oba wabikita kale ekisoke ng'agenda oba ng'alinga aliko nakikyamu ng'abeerawo nadda ogeraba ng'abuze nadda tukesaane nga munaaye omusajja nze agenda kunfuukira ekyoto kyentiisa era kati nabadde nasazeewo saagala kumuddira kati alaba kontrakiti yange naatera okuggwako aneeyogerezaako akyusa nsuubiza ensi n'eggulu kati namugambye kontrakiti yange ngenda gyongezaayo kubanga nze bwe twafuna okutakkaanya
nanisazzawo contract njongezeeyo kuba nalaba nga sirina kye ngenda kudda Uganda nga ndaba teri mulamu era nali nagyongezaayo dda nimuga nali ngenda kwongeramu nagyongeramu dda nyumba ya mami wange tennabwe nga kyenneekwasa naye nga ye muntu gw'ogamba nti akubuuza okomawo ddi awo omuliro nga guli mungi ng'alaba onootera okudda omugamba nti contract ekyali nga omuliro agubuza okitegeera nga kwegamba ye muntu akwagala wakwagalidde akuwa embejja n'awula n'okuwa eggulu naye kasita amala afuna ekimugula nga lwabula omuliro ye muntu oyo waatyo kale n'empulira nga gayantamye ate famire yange saagala kuddamu kubannyonnyola kina kikubeera baagana n'okuwulira baagana Mr. Sozi sirina kyengenda kubannyonnyola bakitegeere naye nga n'ebirooto byenfuna ku Gayi nga bintiisa nga bibi nengamba oba bino byonna Mukama yali antaasa naye nga sitegeera olwabaddeko n'omuntu olunaku lwogenda omufumbira nga bagambye agenda kujja nkya kukyala ekiro ne weebaka n'oloota ekiro kintiisa ng'olaba bakugobako oyo omusajja aliwo omuntu amukugobako nga gamba omusajja naye byonna saabitegeera byonna kati mbitunulamu ne ngamba bannaaye kaakati ndi wano nabadde namuzeemu ne mu blockinga omanyi we namugambye neŋŋaana ddala omuddira yaŋŋambye era tojja kufuna musajja ali perfect biki golowooza wali ali perfect ne mugamba muli ekyo kikolowooza nti obadde perfect mbeera nze mbadde at least ensobi zange nzizudde naawe omumanyi at least ffe twemanyi at least mbadde ngenda kyuka mbeera omuntu omulungi kale wulira ate nga Gayi alina ebintu byayogera ng'olabira ddala ali immature ng'olabira ddala ali immature nnyo olaba nga ate ye ebyomukwano yali abibaddemuuko ne n'akyawako naye ate nga ye omulaba talina takula ng'asinga nange omuntu kubanga nze gwe nasookerako nandigambye nti nange nina be nasookerako eyo ne bammenya emitima naye ng'olaba ate ye ebyokwagala yali abikolako dda naye ng'omulaba ali so immature afuga stooka ng'olabira ddala tanjagaliza kalungi nga siri naye munaye Mr. Sozi story empanvu naye munaye byebyo ononsonyiwa okulikodingira bwenti byonna ebiwanvu naye nga neyanziza naba musanyufu nnyo singa onooba owulidde kasitole kange kano nonziramu kuba ekituufu ekyamazima nnoonyeza omuntu ayinza okumpa ku kigambo kino empulira kali just omuntu nga ngambako obugambi nti omanyi kola oti naye ambuze kale nze nga nze nsobola okwenconvincinga nti relationship sigyagala naye muli saagala kwejajinga ate nejajinga oba linakola bubi oba ki however much byonna bibaddewo bindaga nti relationship ngezezzaako kuba kyensobola mbadde muntu mulungi naye muli nengamba oba mbadde mubi kale nga sibitegeera naye nga Gayi mwenyini nyini aneesibaako kuba kimanyi sinze kika ky'omuwala omwenzi sinze kika ky'omuwala like asaba ebyebbeeyi sinze kika ky'omuwala like yali amwetera okwejalabya nti oba alina na ssente ze nga ndabira ddala anjagala for those small reasons nti ye muntu asobola okukulekera 50,000 n'ozitetenkanya ate noba musanyufu ye muntu like tasobola saba ssente kale anjagala obusongasonga okitegeera Mr. Sozi nti oli muntu wa mpola oli muntu wa mutima mulungi osonyiwa otegeera oli muntu kale kugamba alina obuntu bwa yenga yibwaddaawo n'ajjukira ne bumukomyawo naye ng'ekituufu si kyekigendererwa kye tamanyi nakyayagala nze namulaba dda nze namugamba tojja kummalirako budde kunkulirako okule awo nze relationship agyesonyeyo asinga mu bimu ku bintu ebitonotono n'ebitonotono bino bye nootinzeeko famire ya sister tekkiriza byabagamba Gayi ono stalker Gayi ono alimu oba obuto alimu obuto Gayi ono tayagaliza sister kalungi nga tali naye omuntu ono taba mulungi bano bye balina enjogera ya ffenna tubifiirwe eri abantu abatwagaliza ebirungi nga tuli nabo bwe tuba tetuli nabo then tetulina we tulina kuba ekyo nakyo si kirungi mu relationship
bw'aba yagadde ekintu akwata omuliro era bw'akifuna ng'addamu ng'abeera mu bulamu bwe. I am a man. Ne nange tosobola kujja nga oyagala tugende ekyamuliibwa. Kangereze ku ekyo. Oyagala tugende ekyamuliibwa ng'okuyita mu lunaku lwonna wabadde onzoganya. Emotionally, oyina engeri gye wanyigiriza ku kisenge. Kati obudde buzibye, you're pretending as if nothing happened. So you want to pretend like tuli very fine. Abantu abo bw'aba musajja balina n'omuze. Bwe bajja balina ebitundu by'omubiri bibatuukirako ng'alinga agenda okuteekako amasannyalaze nti alina kunyiga switch n'ateeka on just that. But alina engeri gyakutuukirako mu ngeri y'okustimulatinga, mu ngeri y'okutandinga on kugamba ye omubiri gwo gukyamuke newankubadde obwongo bwo buyinza obutakyo olwo ebitundu by'omubiri ebiyinza okwo ninga mentally mu bwongo bwange mu mind nga si kyenjagala. Abaami bangi bazuukuka ku makya nga sozi muto ali ati. Does that really mean nti ayagala muwerekerako kyamuliibwa? No. Kakati naye olw'okuba abantu bano baba bayuuza ayina engeri gyajja n'akutuukirako n'akuweereza akameseji. Waliwo omwami wo lwakuweereza meseji, waliwo girlfriend wo lwakuweereza meseji, n'omanya nti kati emeseji ey'okuna oba ey'okutaano agenda kuba asaba ssente. Waliwo omusajja aweereza munne meseji, omukyala n'amanya nti kati kino kiggayi kino kikyagala oyisaawo. Agera ssaawa ziringa 9, amanyi nti ssaawa emu ajja kuba nnyuse abaka. Kati ate ekiro ekyo ayagala bamuwerekereko ekyamuliibwa kubanga atyayo ng'agenze yekka. Kakati kyava adeetawo olukwano. Owulira ekigambo kyenkwesiza olukwano. Era olumala okuggusa n'ayisaawo by'ayagala nga muddayo mu bulamu obukadde. Abantu abo batama. Era munnange ne bwe muba be bantu abo nga ne bwe mumaze okugenda ekyamuliibwa n'omuwerekerako bulungi. N'omugamba nti bw'obadde oyagala okulaba obalabye nti kati sobola okuddayo nti buli omu n'aba ng'ali ku leeni ye. N'olyoka owulira eriggayi nga ligudde eri nga liringa libaggyemu fuse. Gayi ng'alinga gwe baggyemu fuse. N'omutunuulira n'ogana omusajja ono bw'andabako amatu ampita mbuzi nga bikunyiiza nga bikuluma. Abantu abamu tebibatuuseeko bwe babirabira wala, balabanga bano abeeronda, balabanga bano abagezaako okwefuula abagezi, naye obulamu obwo bumenya. Nkiddamu, obulamu obwo bumenya. Mutono olabanga akukozesa ng'azannyisa omubiri gwo, ayonoona ebiseera byo, akutwala for granted. Aleetawo olukwano kubanga agenda kwetaaga gye bujjako. Era bw'amala okukwetaaga n'omusobozesa okutuuka ku byetaago bye, tulo tokyalina mulamwa, tebikyalina makulu. Relationship eyo osobola gibeeramu omwaka, emyaka 2, kizibu gibeeramu emyaka 10 ng'obulamu bukyatambula bwe butyo. So tokitwala nti sister ayinza kubanga alina kyegyo naye bisoomooza. Guy ye muntu ali on and off. Yekandaga mwali mulabyeko omuntu agezaako kwetondera in the first 1 minute ng'omulaba ali sorry, naye olw'okuba 1 amaanyi g'ekyo kyaba yakukoze ne reaction gy'oba olina ku kyo, engeri gye kyakukosezza ng'omutima gwo guyinza obanga tegusibye kubanga oba omanyi n'okumanya nti ojja musonyiwa naye ng'owulira okyalina obusungu. Naye ye omuntu ono ng'engeri gy'ayogeramu alinga alaga nti ayagala ekintu kino kikutuke mu dakiika 5. Akwetondere, kati nno waliwo omuntu ajja okwetondera nga wawulira obudde obwa mulinze, ng'oyagala akunnyonnyole, ng'oyagala omutegeere nga ali mu malala. N'osirika. Kati ne yeerowooza. Yakunenya, yakusobya omwezi gutandika. Omwezi guggwako. Najja kale omanyi kale nsaba onsonyiwe
omanyi nyinza obutakunnyonnyola nnyo kawonvu nakagga era oyinza obutantegeera naye ate era okwagala emirembe kale nsaba onsonyiwe. I will not explain because you will not even understand me, so all I can say is I am sorry. No sense. Osirise almost omwezi mulamba ng'olina attitude gyondaga nga n'abantu bayinza olowooza nti nze nakusobya, naye bwe weegaganudde ekyamaanyi ky'okoze n'ojja n'oleeta kasasiro oyo nga gw'oyogera. I will not go into details because you will not understand me. So all I can say is I am sorry and please find it in your heart to forgive me. Kati bw'osirika ngambye the first 1 minute alaga ng'omukkakamu, the second minute alinga omukkakamu, third, fourth minute, fifth minute atandika ova mu mbeera nze bye byakuntamya kakati nzize n'enkwetondera ng'alinga agamba nti obadde oteekwa okukola ky'ayagala. Yasirise wiki 3 oba mwezi mulamba yakusobya ali eri agenda avevenga ate abantu abo bamanyi n'okugenda eri nga batuwonoona. Yakusobya naye alina engeri gy'agenda blackmailinga abantu bakimanyi nti waliwo ebitagenda bulungi naye tayagala kukkiriza nti obuvunaanyizibwa buli ku bubwe, buli ku ye, ate tasobola kusirika. Yagenda ateekawo embeera okulaga nti gwe mubi, but in reality ojja genda ogambe bali abantu nga bwendi omubi, naye nga in reality okimanyi nti nontantiru ng'osse n'omanya nti ensobi n'otwala obuvunaanyizibwa bw'ensobi eyo nga tetugenda vaawo. Kati bw'abigattagatta n'alyoka ajja mu dakiika 2-3 olemeddwa okurespondinga nga bw'ayagala. Ayagala okiveeko mubeere nga abatalina kyali kibanyiizizza kyonna. Bw'ogaana atandika ova mu mbeera nze ate byantama kyovala ekintu kino lwaki tetukita tukisise ne kigaana kubanga ogaanye okurespondinga nga bw'ayagala. Naye ye yeekandaze kumala bbanga ki mwezi ani yasobya yasobya. Kati ate bw'ava mu mbeera n'omutunulira bw'oti n'osirika n'addamu. Kale omanyi ono nsonyiwa nyinza oba nga njogedde bubi naye naawe omanyi nze saamanyira bintu byakwetonda, so tomanyi maanyi gye ngajje, maanyi gy'ogajje. Era munnange bw'alaba tebikoze nga yeekandagga abantu abo ne bwakwetondera n'osalawo okuma emirembe ebyo obimale. Era bwadde eri mu banne ababadde babalaba nga temukwatagana, bwe babalaba nga mukwatagana era omanyi bw'abagamba nti wamwetondera. Abantu abo bato tebatera kubeera balungi okuggyako nga beezudde ne bamanya nti balina omulimu ogw'okwekolamu, bamenya n'okusinga bw'okirowooza. Bw'osanga omusajja akozesa challenge n'atuula mu challenge ng'ebigambo ebyo straight aba abimanyi, abantu abo baba babimanyi. Yeebuzaabuza nze just nayagadde kayimba, nze just quote gye nayagadde, biri nnyo mu bawala ne mukola biposti eby'ekisiru. Okimanyi waliwo abantu lwe balaba posti yo, kino nakyo katukiige nga tuyingira 2025, waliwo abantu lwe balaba posti yo ne bamanya nti relationship yo eri ku lusozi teri kaserengeto. Naye njala kubuulira ebigambo bino, bw'olabanga post gy'ogenda okuteekayo ensigira abantu ekifaananyi nti ewamwe si birungi ate ng'okimanyi nti si birungi, please don't post. Mukwata obuntu ne buteeka ku status. Fe babamanyi nga tutandika okweyisaamu eno bu message bwe tutekinga screenshot bwe tuweereza nti obalabye bannaffe kati bali mu lusirika anti ono ye communication agikolera ku status. Munnange it is a sign of weakness. Nkidamu bw'obanga engeri gy'ogezaako okucommunicating eri mukyalawo, engeri gy'ogezaako okucommunicating eri omwami wo, boyfriend wo, girlfriend wo, ng'ojja genda kutuula mu challenge, otuule mu kasawundi, otuule mu oteekeyo post oba kakwoti okateeke ku status, sweetheart, it is a sign of weakness. Kabonero ka butiitiizi. Bw'oba oli mukulu ekimala nga ddala ky'oyogera nsonga, kakwate nga bw'okatuddemu, tokaweereza muntu n'ogu, kateeke mu inbox ey'omulenzi wo, ey'omusajja wo, eya mukyala wo, eya girlfriend wo. Abo be bantu abakulu, si mu myaka naye abakulu mu birowoozo. Abantu abato si mu myaka naye mu birowoozo be bakommunicatingira ku zi status. Man, kati nze nina n'omuze oba muze mpisa nakyeyigiriza.
nyinza n'obagamba nti bw'olaba nga nteeka nnyo obunyonyi kankikubbireko abalina enamba yange ku status bw'olaba nga nteekako nnyo obunyonyi nature comedy nedda mutera okulaba nga nteekayo bu video obubeera bunsanyusiza nga buli mu comedy biki bw'olaba ntaddeyo nnyo nature butonde binyonyi bimuli kibira ebyo byebiseera byenyinza okuba nga siri fine oba ne mukwano gwange oba mu bulamu bwange oba ne Becky ebyo byebiseera byenteerayo obumuli just tusalawo bisale kati oba osanga nze waliwo ne lwenyinza lwemagenda okwogera ebigambo nga bino nabitegese kati Becky atayinza okitaputa obubi nobeera mu kulwanagana nakino nga saagala nfune bubi kati nkole ntya ye ebimu nogezaako okubyewala oba bw'aba alina kino nga ne wait a minute n'omutwala mu details oluusi wayogera n'omuntu nga nedda alooza si eyinza wange ebadde just coincidence ate there is no way I would avoid that but no not at all like tontegeera nga butegeezi but this is how I do my things naye abasinga n'olyoka otuula mu buyimba mukwano gwange kankubuliro bino gwogezaako communicating na message asobola obba nga agifunye naye nga tagifunye mu mutima mulungi era nkukakasa oba tosolovinze kwata message kimuteere mu inbox mukubire essimu mufeesinge bimugambe ngambye nti kabonero ako k'abantu abakulu mu birowoozo n'agamba eno siye channel eno siye forum gyenyinza okuyisaako ebintu bino tukiyige ebimu tutandika tetubimanyi tubiyiga bwiza along the way so ku byobadde olina okutegeera ekino kyo kigatteko bw'obanga obadde okimanyi yongera kinyweza omanye nti okola kituufu obutateeka bintu ng'ebyo but for a man ate ekyo kyewuunyisa n'okwewuunyisa kakati omuntu ono n'ebya ssente byennyininyini mu biraba nyinza obutabyogerako njala kusummarizinga story eno oba show eno ekyokuba nga emotionally tali supportive kinene waliwo ebintu bye tusobola okugubira bingi naye omuntu atakulumirirwa nga omwetaaga si mu bya ssente naye n'okulaga obulazi nti akutegeera n'okulaga obulazi nti anyolwa wamu naawe kikulu relationship eno etuuka ku bino mu myezi 3 egyasooka mu myezi 3 egyasooka n'atandika okwejjusa ne batandika okwesomera ne batandika okwerangira nina ebintu bibiri byenjagala okwogerako kyekino emyezi 3 egisooka egya marriage yaabwe then nemu ku nsonga eyabafumbiza omuwala ono okusalawo okufumbirwa omusajja ono ng'amufumbirwa out of excitement nsaba okkirize bye tujja okwogerako mu kiggula luggi olunaku olw'enkya mukama nzijukiriza mpa ekisa ebintu bibiri ekisooka okunenengana okwabeerawo mu myezi 3 egy'obufumbo bwabwe nemu ku nsonga eyamufumbiza ng'ali excited yakyamuka n'alumba kyovola bono yabikola chap ng'ono alaba si kikulu kubanga olweda ali excited kyetujja okwogerako olw'enkya erinnya lyange nze Sozimo sisita omuwa magezi ki ekisooka wamma kankubulye temuli bafumbo mu mateeka ge Uganda temuli bafumbo mugenderere ng'ebigambo byange mbyogera ne bibaako bibifumita naye nga geega amazima ge weetaaga okuwulira bw'obanga olina omukisa ogufuluma relationship nga tennatuuka nnyo wabi naddala nga eyo relationship muli ba mikwano naliko ku poliisi omukyala yabuuza Gayi ebibuuzo Gayi ng'agezaako okunyonyola kati omanyi mukazi wange nanga wait soko posing ogende mukazi onyonyola kyoyita mukazi wo namwe kati mu bigambo byoddako okwogera bw'oba omulifari omwogerako mwogereko ng'okozesa ekigambo mukwano gwange n'amugamba oyo si mukazi wo naye tubadde n'ebbanga ddene tulina n'abaana n'amugamba ozze wano na kino kiyige nkiddamu bw'oba oyogera ng'oyogera ku oyo gw'oyita mukazi wo
toddamu kikozesa. Gamba mukwano gwange kyatawanya omusajja omukyala bamuyita Rose n'agamba Guy kati ogenda kyekaka tukipracticing nkugambye kukozesa kigambo ki n'asooka n'agambye kukozesa mukwano gwange ngenda nno kuzzaayo n'agamba mukwano gwange nawe kati awo tugende n'agamba temuttattana kitiibwa kya bufumbo. I am quoting Rose, police gye sijja kugamba temuttattana kitiibwa kya bufumbo nga bali balina certificate nga temulina. N'akozesa ekigambo ekyala ekyaluma omulala eyali awo n'agamba kiruma nnyo omuntu ataasoma okweyita eyasoma. Oli yatwala obudde bwe n'agenda mu bibiina byonna n'abiyitamu n'atikkirwa n'aweebwa empapula n'ojja n'ogezaako okwefuula okweyisa ng'omuntu. Oba kitegeera kye ŋŋamba gwe nasiriikira bwe nti nkiddamu oyo si bbaawo. Kati bwe njogera ekyo nina engeri gye mbanziramu omuntu ng'eri politiko nga yabyabufuzi nnyo nga yakikolosoofa nnyo. Nsembayo nga ŋŋamba nti bw'olabanga relationship gy'oyita relationship obufumbo bw'oyita obufumbo nga tosobola kumalako nabo ng'olina omukisa gw'okubuvaamu totambula todduka linnya booda amagulu go tegajja kweyimirira booda ejja kwanguya. Kyempita relationship eyo kyemuyita relationship njogera kukuba nti olina omusajja ng'amateeka g'e Uganda tegabamanyi nga bafumbo ekyokuba nti iwaabwe bakumanyi mwakyalayo okwo mukwano si byenjogerako bw'obanga okitegedde kati ekyokukola okimanyi. Nze Sozimo ekisa kya Mukama waffe Yesu okwagala kwaye Katonda waffe okutwongere leero ne bulijjo n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo sinkana obwetaavu bwaffe gwatukoledde ku birala ebibadde bitulemeredde nabino ebitwekiisemu bituwanguze mu linnya erya Yesu and we all say amen.